ka video kano oba akatambi kano kagenda kuba kampi nnyo naye nga kalimu amakulu mangi nnyo era gwe akalabye oba akategedde kategeeze munno mu bwangu ddala. Oluvannyuma lw'abaana Bannayuganda okozesa emigemawala nga tuloopa ensonga ze tuyitamu eno gye tukolera, gavumenti etwanukudde bweti ebimu ku biyisiddwa. Omwana yenna eyatoloka gana amateeka ge basoose okubateekako. Omwana eyatoloka okuva mu kontrakiti ya mukama we, naawe atolosa abaana okuva mu biyumba gye bakolera, gana amateeka amakakali gali ku mmwe essaawa ey'olwaleero. Era nga gw'abadde asuubira okuteroka sooka omanye bino eno ebyakagwawo ku ssaawa eno olyoka okusalawo okutuufu. Wabula nga naawe ali mu mitambo gy'okuba nga otolosa Abannayuganda banno ng'obasuubiza ebintu ntu sooka omanye bino. Gavumenti eya Saudi Arabia eyisiza etteeka lino ng'eyita mu kitebe ekikulu ekinene ekya embassy mu ggwanga lya Saudi, embassy eya Uganda etudde mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga kya Riyadh, nga bagamba nti omwana yenna eyatoloka okuva mu kontrakiti ya mukama we, eyatoloka okuva mu kontrakiti ya kampuni, eggwanga lino terikyakumanyi era terikyakulinako buyinza. Era ne bagamba nti omwana yenna eyava mu kontrakiti era eyatoloka okuva mu nnyumba ya mukama we, yo total criminal. Era ne bagamba nti nno batandise okubateekako poliisi ebanoonye wonna we muli, era nga we babakwatirako bagenda kubanga babateeka mu nkomyo. Era ne bagamba yadde nga bakulabye ng'oli ku ddwaliro oba oli ku supermarket oba weetala ku kisaawe kukola bukujjukujju kulaba nti oyitawo, bagenda kubanga bakuggalira mangu. Era mu ekyo bataddewo awards ezigenda okuweebwa abantu wano wammanga. Omuntu alaba ku mutolose n'amuloopa, omuntu aloopa omuntu atolosa abaana bano okuva mu kontrakiti. Era nga awaadi ezo bataddeko n'ennamba y'essimu. Gw'oba omanyi abatolosi bonna kuba ennamba eyo obeere ng'obaloopa mu bwangu. Era bw'oba omanyi omuntu ali mu bukujjukujju bw'otolosa abaana okuva mu kontrakiti zaabwe, kuba essimu obeere ng'omulooperawo mangu, bagenda kuba bakuwa awaadiyo ey'okola omulimu guno. Kino kitegeeza ki baganda bange? Mubeere very careful. Bino ebintu ke bitandise tetumanyi we bigenda kuggwera. Jaji amaze okukuba ennyondo ku mmeeza era n'asalawo Kadama ono atemebweko omutwe. Kadama ono asalibweko omutwe olw'okutta mukama we. Era nabagamba nti nno mu ggwanga lino eno mwe tukolera erya Saudi Arabia, amateeka eriffe abajja okukola obukozi makakkali nnyo, era nga bw'oteegendereza nnyo muganda wange oyinza okufuuka omu ku ba victim. Nabagamba omuntu bwotta naawe bakutta, abba bamutemako omukono. So tuyina Kadama munnaffe, nkuba kyeyo munnaffe, mufirika munnaffe eyatta mukama we n'omwana wa mukama we. Yakwata boosi we omukazi n'amutugumbula, n'akwata n'omwana wa mukama we n'amutugumbula, n'amala n'abatematema bufiififi ku bufiififi n'abazinga mu kiveera ekya bbulaaka. Muganda waffe ono era bw'atyo baamutwala ku poliisi n'ebeera ng'emutereka. Naye omusango guwuliddwa nti bamutemeko omutwe. So nga eggwanga muganda waffe oyo Kadama mwava libadde liri mu mpuliziganya n'eggwanga lya Saudi Arabia, nga bagezaako okwekannaanya eggwanga mwana mwe yava, nga lisaba gavumenti ya Saudi Arabia eddemu etunule mu musango bamanye lwaki omwana yakola ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Njagala okubajjukiza baganda bange nti nno iffe abajja okukola mu Buwarabu nti abantu betukolera batukolako emisango mingi, batutugumbula, batukola buli kimu kye baagala, iffe ne tusigala obanga ne famire zaffe ne zisigala nga tezifunye bwenkanya. Kyokka nga bo bw'obakolako ekintu kyonna, muganda wange obwenkanya bubeerawo. Wano wembuuliza
ife abajja okukola tetuli bantu. Lwaki ffe tetufuna bwenkanya? Lwaki tetuyisibwa bulungi? Wano wenkubira omulanga eri gavumenti zaffe zonna. Bannange bwe tukubanga omulanga nti munnange tuli mu kutulugunyizibwa oba tuyisibwa mu mbeera bweti ne bweti, bambi mwanguweeko mubeere nga mututaasa mutwewaza ebintu nga bwe biti. Omuntu gy'akoma okutulugunyizibwa, gy'akoma okuyisibwa obubi, ekiseera kituuka ne yeetamwa. Yes, ne yeetamwa n'agezaako yeerwaniko n'agamba ekijja kakijje okukakkana nga bagenze mu nsobi nga bwe ziti.